tuzanye politics kwegamba politics kulenga musanye tugenda mu kalulu obudde bwako buke akakiiko k'ebyokulonda ko kaamala dde okukola enteekateeka ate n'akakiiko k'ebyokulonda nako nina bwe nakasoomoleza ennaku kawadde entono nnyo yes ennaku zawadde bannayuganda nanti naffe bannayuganda twalemeddemu nnyo ebintu byendakosemu omanye ennaku ze baatuwadde bannayuganda ze bawadde okukebera enkalala zaabwe niwe ziba 5 zandibadde batuwadde 10 omuntu akolera ekabongo nga alondera Kasese taddangayo wamwadde alina entambula ekyo ekintu nze nsaba kitambule okutuuka mu mwezi kimale emyezi 6 ti omusajja asomesa mu ssomero ly'ekatakwi ali katakwi oluwummula lwamusanga anti oluwummula okutereeza abasomesa kubasanzemu abantu tebateredde mu byebakola babawe obudde obumala bino ebyokulonda anti sebo njagala okutegeeza abalumirirwa ennyo ebyokulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda ko kafunamu naye kati ndi wano ndi musajja munyolo omanyi sente zerina okozesa okutuuka ewaffe ekibaale kaluguuza nina okugenda nkebere nsuleyo nina okudda so bwe bampadde mwemala nti nja kugenda ng'abaana bawummudde sikyalina bentwala ku ssomero ngende nkebere olukala lwange lwenondera ennaku ntono nnyo naye gwe agamba nti bongereyo wakirigira emyezi 6 omanyi nti ekizibu ky'akakiiko k'ebyokulonda ekimu ku byezi sente ze kafuna okuteekateeka emirimu gyabwe kafuna sente tezimala togenda kufuna sente zimala ebintu bino babireke ku erosi fomu zibeere wali ku erosi digesa zibeereyo wakiyamaani yabeerawo mu kitundu kye saawa yonna naye nga bo abantu bokulembera bagenze ne bakebera abantu bange benkulembera okwetoolola eggwanga lino lyeddoboozi lyabwe kyenjogera kyebaliko kyebatambulirako oba kyebaŋŋamba nkuwa information eva mubo omusajja agamba nti kati nze ndi ggulu gye bansindika ku ssomero gye nafuna akalimu tubadde tulongoosa abaana bakomawo kuba ku ssomero kati siina bwenzirayo okugjako abaana nga bamaze njagala okusiibula nga nsiibula abannayuganda mwenna abatulaba ku mukutu guno era nga njagala n'okusindika obubaka eri omukulembeze w'eggwanga nti ffe abeegattira mu kibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya etuyita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance nga kitwaliramu nakiri ekyabataasoma tetuli redde kudda kyaddondo oba okgenda ekyambogo ofiisi ezo fetwazenenyeza twetaaga ekitibwa pulezidenti otufunire ofiisi empya ng'eri direct gye tuli naawe kubanga fe tuli basiniya kati olwaleero nze sikyasobola kuseetuka katebe njagala kulaba mukulu gundi ku ludda olwa politics ndi kulanka yajjeno ekibiina kyammwe no nabo bali mu kuzankalana za kibiina kyammwe mwagenze anti kyekugamba nti obudde bwawe tewali ate mwaleero mwatusobedde mwaleese tuli mu byakakiiko kabyakulonda tuli mu byaggwanga muleese ebyekibiina ekibiina kyo kirina eddembe okukola ebyakyo mu budde bwakakiiko mu budde bwakyo kibiina kya ddembe okwongereza ku ki ekikolebwa naawe ekibiina ekirala oli waddembe okuteekateeka ekikyo temubuzaabuzizza abantu tewali kubuzaabuza okujjako njagala okukubiriza bannayuganda ekiro mu kigoberere mubeere beegendereza nnyo ku bifaananyi ebitambulira ku social media nti abantu bagatta ebifaananyi n'osanga sheeki nga bamukwasiza eccupa ya bbiri so mubeere beegendereza nnyo ku bifaananyi bye mulaba ebimu si bituufu ebimu biyunge buyunzi kati waliwo akafaananyi akatambula nga Trump akutte Putin n'owa China ng'alinga akulula embwa infact ng'atambulanga enga waliwo bye bakola abakulu abalala bingi nnyo ebikolebwa so bannayuganda